mugamba mutya mwe nabali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso nojegattako kigenda kuba kirungi nnyo. Olunaku lwaleero lunaku maazazidde, lunaku lw'abakyala, lunaku lwaba maama. Olunaku olwaleero era ndubaagaliza nnyo naddala mmwe abali ku channel eno eyitibwa Kyaiti. Mbaagaliza olunaku olulungi, olunaku olwaleero lunaku lwammwe mmwe abakyala, lunaku lwaba maama. Kyensobola okugamba olunaku olwaleero kyandibadde kirungi nnyo gwe wenna ng'okyayina mami wo, okyayina maama wo. Olunaku olwaleero wandibadde omuweerezaayoko kasente n'alya kanyama, kyandibadde kirungi. Olunaku olwaleero n'omuweerezaayo kantu konna newegiba mitwalo 2 n'omanya nti agijja kulyamu kakiro k'ennyama, kijja kuba kirungi nnyo. Olunaku ng'olwaleero lunaku lwaba maama, kyandibadde kirungi mami wo n'omuweerezaayo akantu konna, oba n'omukubira kasimu n'omubuuzaako, oba n'omuweereza akayimba wabanga ali ku WhatsApp, osobola omuweereza akayimba naddala aka Judith Babirye abasinga ke basiga okutegeera ba maama. Kati n'olwekyo olunaku olwaleero lunaku lwabwe, lunaku lwammwe mu abakyala, lunaku lwaba maama. Olunaku olwaleero lunaku lwa njawulo, kyandibadde kirungi naawe gwe wenna ali ku channel yaffe eno Kyaiti, wowe kyayina mami wo, mufuna ky'omuwaayo, funa ky'omuweerezaayo, mukubire kasimu mubuuzeeko, muweerezeyo akantu konna, omwebaza okuzaala, omwebaza emirimu gyonna gy'akoze eri ggwe. Kyandibadde kirungi nnyo. Nze ndubaagaliza mmwe mwenna abali ku channel eno, nga muli bazadde, nga muli ba maama, nga muli bakyala, olunaku nga luno ndubaagaliza muluyitemu bulungi nnyo. Nkusaba oluyitemu bulungi nnyo, kijja kuba kirungi nnyo. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kijja kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.